أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وإخلاصا في الدين. Amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala tumsaba asse emirembe n'okusasira ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ebbanga ligenderedde okuva twasembayo sisinkane Kawaala nga twali tutandise ku misomo gyaffe eginnyonnyola firaq ez'enjawulo eziri mu Busiraamu gye zaava, emisingi kwe gyazimbibwa, giyina kakwate ki ku ngeri edduniya naddala edduniya mu Busiraamu ne mu Basiraamu wekola ki wetambula. Nga neera tetujja kikweka, mmanyi nsirira nkiddiŋŋana nti obulamu bwanguwa nnyo oyogera ensonga nga weziri. You save everyone's time, buli omu obudde bwe obukuuma, ate okulandagga n'okukwekereza oba oyonoona budde bw'abantu. Twatandikira ku kibinja ekyabannaffe abawahabi abeeyita abasalafu, ne tukolako emikaddima, ndowooza emisomo gyali esatu, nga twali tutuuse ku nsonga ya bid'a nga gye tugenda okwanjula tulabe entegeera ya bid'a, enjawukana eziriwo ennyingi nnyo mbamanyi ku yo, ate tumale tulabe ne bannaffe abawahabi abagenda basiiga bannaabwe ekifaananyi nti muli banna bid'a, bo mu ntegeera yaabwe ne ku minzaani yaabwe y'ekiwahabi bid'a afaanana atya, ate bid'a ki gwe bakola ki gwe balina bo nga bo. Naye amazima gali nti twanditandikiddeawo olunaku olwaleero, naye nga bwe batugamba abamanyi mu kisaawe kya ilimu, afdalul ilmi ilmul haali, ilimu esinga okubeera ennungi ye ilimu esomesebwa mukadde ne mu kiseera ne mu mbeera ng'ekwatagana, ilimu ekwatagana n'embeera gye mukola ki gye mulimu. Kati ate ekigambo ekirala kigamba nti assukuutu inda waqti alhaja, abamu bagamba kiri haram ate abamu bagamba kiri makruh. Okusirika mukadde ng'okwogera kwetaagisibwa oba okoze ekintu ekitamwa mu Busiraamu. Ekigambo ekirala mu kisaawe kya ilimu ne kigamba fi ba'd al-ahyan assukuutu tufiidu ar-ridha wal muwaafaqa. Ebiseera ebimu bagamba ekintu n'osalawo osirike, kiyinza okulaga nti ekyo ekyogeddwa okyegattako ate okiwagira. Ate enjogera endala negamba assaakitu anil haqqi shaytaanun akhras, ate omuntu asirikira amazima abanga sitaani kasiru etasobola kukola ki kwogera, tekimugjaako kubanga ki sitaani. Kati olunaku olwaleero mu ddakiika zino entini ze tulina ngenda tutuukira, tuyinza bigatta tutya? Assukuutu anil haqqi, nedda tandikire ku kyasoose. Assukuutu inda waqti alhaja kitamwa. Embeera emu eyinza okujja ekintu nekyogerwa, mathalan omuntu avudde gy'avudde mu Uganda muno n'agamba abasiraamu muli baki muli batujju. Olw'ekikolwa ekimu, katugeze amagye gaadde gatambudde ne gasanga abaana nga beeyita basiraamu oba oluusi nga kituufu basiraamu, nga bali mu mbeera eyinza okuyitibwa eyaki ey'abatujju. Kati omusajja abaleesi musiraamu ye tayawula, najja nakwata abaana bano najja ku TV y'eggwanga n'agamba abasiraamu muli baki muli batujju. Abasiraamu emusirikira mukadde ako muba bino ebisatu mugenda bigwamu. Ekisooka musirise mukadde nga mulina okuvayo mu nnyonnyole nti ono omwana tali mu kurepresentinga Busiraamu, ebikola yakola si bya buki
si ya busiraamu. We munaasirika mukadde ako kiri kyabataddeko kigenda bakwata. Ekyokubiri, as-sukuutu tufiidu ridha wal muwaafaqa, okusirika ebiseera ebimu kiraga nti ekyogeddwa oba kye bakutaddeko kituufu, okkaanya nakyo. Kati we musirika nga abasiraamu babayita abatujju, kitegeeza nti kituufu muli baki? Muli batujju. Olw'ensonga mutya nti we munaayogera ate mugenda kwongera okusajjula embeera. We mubanga kubanga okwogera wano kuyinza obbataasa oba kuyinza obbongera obbaleetera ebiki? Ebizibu. So mu mbeera ng'eyo mulina okuvayo mu nnyonnyole eggwanga nti nedda ffe tetuli baki? Batujju. Oyo yakoze ekikola kya butujju ate obutujju tebulina ddiini. N'atali musiraamu naye mu ddiini endala asobola okukola ki? Obukola tebulina kakwate, obutujju tebulina kakwate ku ddiini yonna. Ekisembayo, as-saakitu anil haqqi shaytaanun akhras, omuntu asirikidde amazima mukadde nga alina okugolesa abanga sitaani nga kiggala nti sitaani kikyekola. Sitaani yetambuza fitina. Kati gwe saawa zino wavuddeyo bagambye abasiraamu batujju n'osirika, tomanyi nti okusirikako ensi eba ekusuubira ogenda kwogera, kubanga etteeka ligamba litya mu mateeka ga wano, you are innocent until proven guilty. Toyina musango paka nga baleese obujulizi obukakasa nti okola ki? Ogulina. So w'osirika mu mbeera eyo, nga wekimanyi tudde ne mu masala gaffe ag'obuwalimu, omuwala atuuse mu myaka egifumbirwa, we bamubuuza omusajja ono omwagala n'asirika, mumulamula mutya? Abakkiriza. Lwaki abakkiriza? Atazimala sanko muto, naye mukimanyi nti waliwo endaba endala. Omuntu okusirika mu kaseera wasuubirirwa okubeera nti ayogera, abalibwa nti ayogedde. Nti oluso kyembadde njagala ekyo nti oluso okusirika kuyinza okubalibwa ng'okukola ki? Kwogera. Abazungu balina ekigambo kyakozesa bagamba nti your silence is very loud. Okusirikako kuwulikika nnyo. Kitwale omuntu avudde eri n'akusanga ng'oli awo ne mukyalawo n'agamba mukyalawo ono mwenzi, mukyalawo ono malaaya, ng'oli naye mukyalawo wamuwasa n'osirika. Kitegeeza ki mu mbeera eyo? Oyinza kinnyonnyola otya? Kubanga okumanya nti malaaya kirimu engeri bbiri. Gwe bbaawe oyinza okuba nga okimanyi nti ki? Malaaya. Oba oli ali mu kyoga ayinza okuba nga akola ki? Akimanyi. Kati oli wakyogera n'otakiwakanya, kitegeeza nti naawe okkiriza munda mutima nti ki? Mukyala n'ensonga yagikwata tebamuwaayiriza. Kati byonna ebituuza ku nsonga eriwo kati. Ensonga eriwo kati, kale saagala nnyo kumuyita seeka, naye kankikozese olw'okukuuma ekitiibwa ekitinitini, ekitiibwa ky'emyaka gye gy'alimu, Seeka Ssenjala ng'akulembeddemu banne mu nnaku ezitali zaawala, ndowooza omwezi guno ogumu oguyise. Baatambulidde ku sunna y'abasalafu n'abatabuliki ba wano gye tutera oyita al-habad. Abatabuliki ba wano nedda si abatabuliki ba wano, y'abasalafu. Abasalafu ebintu bye bakola wano tebabiyigira wano ebisinga obungi, balina gye babijja. Kati mu mwezi guno oguyise babadde basitudde olutalo olw'amaanyi. Paka ssaawa zino sinnategeera kikyasipaakinga bigambe, sinnategeera kwe byava. Naye kiki bali mu kutambuza ennaku zino? Basazeewo batule mu maaso g'abagoberezi, batule mu maaso g'emitimbagano n'abantu, batambuze ekigambo ekigamba nti abayizi abasomera ku Azhari, oba ne Azhari yennyini nga ekiri mu videos endala, nti etambuza oba ekubiriza abantu okusinza entaana. Nti Azhari mbwa Azhari bwayo esomesa abaana, esomesa abantu, ewagira okusinza entaana. Ni ku mitimbagano egy'asalafu mingi, ebweru wa Misiri, ebweru wa Uganda, saawa zino abatabuliki asinga kyebali mu kwogera. Simanyi, kubanga kyanneewuunyisizza, ab'Uganda bali mu kyogera, ate ne mu nsi endala bali mu kyogera, ate ne saawa zino basheekhe ba Azhari bali mu kudafa Azhari nti tekola ki? Waliwo ekintu Allah yasitusa, Allah akirage, kubanga kiba kuba nkyayogeddwawo n'okka kyandibadde tekyewuunyisa. Naye kati wogoberera kwa kati ffe ebifa ku Azhari tubimanyi, n'ebifa mu nsi kati nga Misiri gye tusomera tubimanyi, n'ebifa mu bitundu ebyenjawulo bisobola okutuukako. Naye nabadde nnina wendi ngenda okulaba nga byennyini ebiri mu kwogera Seeka Ssenjala wano, ate waliwo n'abantu abalala mu nsi ezoogera Olwarabu bali mu byogera. Nagenza okulaba ate nga n'aboogera olulimi olutali Luwarabu n'abakola ki?
babyogera. Naye essaawa zino olutalo oluli mu kusindikibwa ku Azhar essaawa zino, kubanga Azhar tebeeraawo neeyimirira bbanga liwera ddene nga tebagirumbye. Ate abantu abalumba Azhar nga bwe tugenda olaba maaso balimu emiteeko, naye bonna bonna bagirumba olw'ebigendererwa eby'enjawulo. Kati essaawa zino Azhar eyimuteekebwako ekigambo bagiwaayiriza bagamba esomesa abaana okusinza entaana. Tutandike mpolampola, aye tugende mpolampola. Ekisooka, omusiraamu kyekifuula omuntu omusiraamu? Shahada. Ogamba nti Allah ali omu n'omubaka sallallahu alaihi wasallam ye mubaka we. Yenna alina shahada, oba afaanana atya, oba gyogedde butikitiki busatu, ebbanga lyomala nga shahada yo togyonoonye weeri, oba muki? Musiraamu. Neera kyekintu ekiyingiza omuntu ejjana. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala nga hadithi wetugamba abantu ejjana tebagenda giyingirira kuki? Ku mirimu gyabwe. Kubanga shahada eno Allah yekka yamanyi nti kituufu wagitwala twakola ki? Naye emirimu kyasobola okukola n'okola n'obuzaabuza n'olimba n'okola kino n'okola kiri. So kati ekyo tusooke tukiseewo nga kaida. Omuntu gwe tuyita omusiraamu yakkiriza nti Allah ali atya? Ali omu, talina kimugattibwako mu kukola ki? Mu kusinzibwa ate Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye mubaka we. Kati olunaku we kakutanda n'ogamba omusiraamu munno nti gwe osinze ekirala ekitali Mungu, kuba mujjukire ate otunaaba twogera ku Wahabi, njagala kino mukikwate nga kaida. Abawahabi obusiraamu bugamba ki? Obusiraamu bugamba tulina shiriki wa mirundi emeka? Ebiri. Tulina shiriki omunene ne shiriki omuki? Omutini. Shiriki omunene kwe kusinza ekintu ekitali Allah, aho kwegatika Allah mu nsinzibwa ng'okigenderedde ate ng'okola ki? Ng'okimanyi. Shiriki omutini ye riya. Shiriki omunene w'omukolerako ng'ogenderedde ng'omanyi ovudde mu buki? Musiraamu. Shiriki omutini liba zambi ng'amazambi agasigadde, tekujja mu buki? Musiraamu. Eyo kaida efuga. Kati lwaki kino ekigambo nkireeta kino? Olw'ensonga nti weweegendereza ebigambo by'Abawahabi emirundi mingi bayita basiraamu bannaabwe abashiriku. Kati wompita omushiriku mu mbeera yonna, emiteeko tulina emeka? Either nkola shiriki omutini, ate shiriki omutini tayitisa muntu muki? Mushiriku. Kuba Nabbi yamunnyonnyola n'agamba nedda, shiriki omutini riya. Teri omuntu yenna gwali ogambe nti oli mushiriku ng'otegeeza ki? Oli riya. Kati wogambira omusiraamu munno nti asinze ekitali Mungu oba akola shiriki, oba otegeeza shiriki ki? Omunene. Wano tusiba tugamba abantu nti Abawahabi bakaafuwaza, naye nga omuntu wa bulijjo tasobola kutegeera kigambo ekyo paka tasomuwa ebyokulabirako. Ekiriwo kati nze nzuuno ndi Munazihari, n'oŋŋamba nti Munazihari gwe musinza entaana oba muwagira okusinza entaana, oba otegeeza ki? Oba omufulumiza obuki? Obusiraamu. So njagala tukkaanye nga tetwebuzaabuza, nga tetwetooloola. Seeka Ssenjala we yagambira nti abaana ba Azhari bakubiriza abantu okusinza entaana, yatujja mu busiraamu. Njagala tuseetinga ebigambo bulungi. Yatujja mu buki? Bajja kwewakana n'eddaasi gye twali tutegeeza tekiyina makulu abiri. Ogamba omuntu nti osinza essanamu, wate omulese mu busiraamu. Teri muntu asinza essanamu n'asigala mu buki? Mu busiraamu. Ffenna tukimanyi ekyo. Kati y'emboozi etambula eyo. Ngenda babuulira lwaki emboozi etambula. Nja babuulira ensonga ezo lwaki bagyesibako. Ate nja kubabuulira lwaki boogera ku Azhari yokka ne batwogera kuba tulina kye tuyita al-maahid al-ilmiya al-kubra, agaalinga amatendekero gayirimu okuva edda n'edda amakadde. Ate ng'ekyewuunyisa gonna gakwatagana mu buli kimu, gasoma ebintu byebimu, baseeka baago ne w'omujje katugeze wano n'omuteeka awalala afiitingawo bulungi. Kati amasomero ago gamanyikiddwa katugayite mu mangu. Erisinga okubeera katugambe ekkadde n'eriruddewo n'eggazi ye Azhari. Nojja tuyina Libya ne Zawi ezaalinga e Libya nga tennakwoneka n'ezizzeemu kati ne ziddawo. Ogenda eyo tuyina Algeria n'ebitundu ebyaliyo mu Algeria, Algeria ne Tunisia katutwalire wamu, waliyo Zaituna, waliyo Kairawan n'ebitundu ebisigadde. Ne tubeera ne Morocco ng'ensi kati n'ebitundu ebisomebwamu manhaji ezo. N'ogenda paka Mauritania,
mahadhira ga Shinqit n'ebitundu ebirala awo gonna gaali matendekero wano soogera ku university soogera ku university ezo university zizze luvannyuma ezisinga tezinana myaka 10 ne Azhari yennyini tenakuweza myaka 10 nga university tenaweza myaka 10 because noza bagitandika mu 1930s wemba to be specific about 1932 or 1936 ku mulembe gwa Muhammad Abdu ne Jamal al-Afghani kasita balaba ensinga etandise okukyuka ate nga yali mu buyinza wa Azhari n'agamba nedda okusoma tukwawulemu okw'omuziki tusigalewo naye tukola university anatandika ofuluma n'empapula myaka teginaakuwera 10 university nga ya Azhari ate nga ebaliwa nti eri mu nkadde university za Saudi esinga obungi zatandika mu myaka gya 5-6 wojja ku university ez'e Sudani ez'e Algeria Libya ludda zonna sinkadde nnyo naye wano kyenjogerako njogera ku matendekero nti baseeka baatuulanga abayizi ne bakola ki ne babeetooloola ne basaka irimu kati tugenze paka Mauritania vaayo jangu e Sudan basomanga West Africa yonna Nigeria gende Mali e Timbuktu genda e Togo gende Senegal eyo yonna basomanga irimu okuviira ddala ku mulembe gwa Sahaba paka ku mirembe irimu nejjanga ekola ki etambula kati novayo gye bayita Gharb Islamia paka Andalus Spain basomanga irimu ovaayo nojja kati Misiri eno yali makkati kwa dawula y'Obusiraamu yatuuka ekiseera ng'egaziya okuva Spain paka China obugazi bwayo kati Misiri yali luddawa yali makkati kyekifuula Misiri Azhari nga Misiri ntegeeza Azhari specifically kyekifuula Azhari okubanga yatutumuka nnyo olw'ensonga nti yali makkati abamanyi abaavanga mu West eno okuva e Mauritania ne Spain bonna bajjanga ne bakozesa Azhari nga wonagamba kyekibuga nga olaba Kampala nti buli ajja mu Uganda atuukira wano kati abaava eri bonna erimu yaabwe nnyingi ebaalina yajja ku Azhari n'etuuka n'abaavanga okuviira ddala e China yitawo wonna mu nsi eziri awo Pakistani Afghanistani abayindi nojja paka mu nsi z'Abawarabu okuva e Syria Lebanoni nojja mu nsi z'Abafurusi Irani noyambuka paka eri yonna Lebanoni ne Mbarasha nojja bonna ne batuuka ku Azhari gwalinga multaka irimu yakola ki weyasinkananga kyova olaba dawula y'Obusiraamu ne baalwananga entalo ne bookya ebitabo ne batta abamanyi Azhari bonna bakuŋŋaanyanga naye Azhari nekola ki netereka kyova olaba paka olunaku olwaleero maktaba ya makhtutat tuza tuzimanyi ebitabo ebyawandiikibwa edda mu mukono maktaba esinga obunene ey'ebitabo ebikadde ebyawandiikibwa eri ku Azhari weeri e Misiri neera abaana ba Azhari naddala bakoze ku masters bakimanyi level ya masters babayigiriza nnyo ilmu al-makhtutat okusoma ebitabo ebyo ne babijja mu buwandiiko bw'emikono ne babizza mu ki mu typing kati Azhari yo nga yo eyakuuma irimu y'Obusiraamu paka olunaku olwaleero neera irimu eyasaasaananga yonna yafundikirize ku ki Azhari naye abantu abasoma isnad irimu ya isnad sanadi ezo ogenda olaba nga zeetooloola ne ziyingira Misiri ne zifuluma kati tutuuse e Misiri vaawo e Misiri awo n'otunula wano Sudan wansi w'e Misiri irimu yaliwo nayo nga nnyingi n'ovaayo Sudan n'ojja paka East Africa naddala ku coast Kenya wonna Tanzania Zanzibar nokkirira paka Mauritius ne Seychelles irimu yakola ki yatuuka n'etambula paka South Africa kwa abantu asooka okutambuza Obusiraamu aba Hadhrami n'aba Omani batuukira ddala paka South Africa naye ogende South Africa ennaku zino ojja sangayo abantu nga bangi nga olaba kyotale bali ku coast naye beeru ate irimu balina nnyingi kati eyo vaayo ne tudda mu kyondo ky'Abawarabu twalina mahad enkulu ey'e Makka eviira ddala ku mulembe gwa Ibn Abbas abaasigalayo ne batuula e Makka soogera ku Ummul nga jamia nedda eya juzi soogera ku jamia zi Riyadh wa Dammam wa Jidda wa Ludda ezo muzize ku mabbali njogera ku maahid al-ilmiya irimu yasomesebwanga nga n'ensi tennakutuuka weeri kati wova e Makka neera twalinawo ekitebe ekikulu e Madina okuviira ddala ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne asahaba baasigala mu Madina abakulu naddala ba ahlul baiti abaasigalamu oluvannyuma ne bakola ki ne bavaamu ovaawo n'oyambuka n'ogenda e Syria ne wajje tuyinza okuyita Shami ensi zonna Syria Jordani Lebanoni Palestine n'ebitundu byonna ebyetooloddeawo wovaayo n'okkirira n'ojja e Yaman otwalirizaamu Yaman n'ebitundu byonna ebirimu ebyenjawulo n'ogattako ne Omani n'ogattako ne Imarat kwa nabo baasomanga
n'ogenda paka Bahrain n'ogenda paka Qatar n'ensi zonna ekitundu ekyetoolodde awo erimu yasomesebwanga. Wovaayo n'oyambuka n'ogenda e Iran, lwakuba Iran ne Iraq enjawulo eyaliwo obusunni bwalingayo bungi ate nga n'obushiya gye buli buki bungi, kati byatambuliranga wamu. Wano obushiya neera okufuuka nga we buli rasmi mu bitundu ebyo kizze oluvannyuma lwa olutalo 1979 nefuuka nga eddiini gavumenti eyokola ki lyemanyi, naye nga okuva edda nedda abashiya n'abasunni bawangaliranga wamu. Ate si Iran na Iraq yokka, kyondo ky'Abarabu kyonna kyonna. Yemen kati nga wala saawa zino saidi eno wali Abahuthi, saidi eri waliyo abagundi Sanaa, Abahuthi gye bali bafugayo, saidi eri waliyo abasunni. Ate nga ntera okulaba Habaib nga bagamba nti nga fitina tennaba kujjayo ofuzi twawangalanga wamu n'abashiya. Batuwasanga matuwasamu basalira muzikiti gye tusalira muzikiti gye nga tetulina buzibu bonna nga nenga twawukana manhaj nenga tukola ki tetulwanagana. Iri munegenda mu maaso nojja n'otambula wonna ensi eziri awo abayindi nga tumanyi ba Imam Bashah Waliyullahi Dahlawi n'abamanyi abalala banene ba hadithi basaasanya nnyo mu bitundu byeyo, irimu yali gyeri. Kati bino ebifo byonna byenjogedde kyewuunyisa kyenjagalamu manhaji yaabwe ekwatagana. Byonna bye tusoma ku Azhari ebitundu ebyo byonna byonna babisomesa. Kati obuzibu buli luddawa? Wewegendereza ebyafaayo nga ebitambula, Azhari nga ekifo batandika ddi okukirwanyisa. Batandika okulwanyisa ennyo Azhari mu kyasa ekiwedde, kubanga mujjukire Khalifa yasembayo Abdul Hamid Athani nga Dawlatul Uthmani yegwa, bamulwanyisa yali luddawa? Obufuzi bw'aba Uthmani obwasembayo bwatambulira nnyo e Misiri, ng'oggyeko ettaki n'Emisiri wakola ki bwatambulirawo nnyo. Kati ba Salibiyun, ba Crusaders, betuyita Crusaders, abakristaayo abajja nga nalukala najja nga basumbuwa ensi z'abantu, n'ogattako ne Napoleon Bonaparte nga yagala okuwamba, n'ogattako ne ba colonizers ne ba missionary bonna mu busomi bwaffe basumbuwa nnyo Azhari. Neera abamu ku bantu abasinga okusumbuwa Napoleon Bonaparte baali baseeka ba Azhari. Yajja n'atuuka n'okuyingiza ensolo munda mu muzikiti, n'atuuka n'okwata baseeka n'abasala ng'embuzi nga baganya okukkiriza. Baseeka n'atuuka n'okugenda mu jihad n'ateekayo ku mabbali n'akwata ebyokulwanyisa ne balwanyisa Napoleon. Neera bafundikira nga bamulemesezza. Kati Azhari batandika okugirwanyisa ennyo nga ekifo mu kyasa katubale the 18th and 19th century, entalo ezakyaka ennyo. Ne bangeetereddemu ne tujja kati nga ensi etandise okukyuka, gavumenti zitandise okukola ki okujja. Gavumenti zajjanga nga zigezaako nayo ogirwanyisa munda n'ebweru. Eventually Allah n'asaasira embeera n'etereera. Naye kati okugirwanyisa wano ntegeeza girwanyisa nga omuassasa singa manhaji. Naye okulwanyisa nga manhaji ya Azhari yo nga yo. Abantu abasinza okukuumamu omuliro paka ku mulembe gwaffe guno bawahabi. Manhaji syllabus anti kiyinza obeera academic nnyo nga kya kibiina. Entegeera ebisomesebwa oba entegeera ya Azhari ku ddiini, oba ayinza okufuna ekigambo ekirungiko ekiyinza okutegeereka oli omuntu wa bulijjo. Anti tuyinza okiyita methodology naye Luzungu, njagala Luganda. Manhaji enkola ya Azhari, enkola y'ensoma oba ensoma oba entegeera y'eddiini. Kati entegeera y'eddiini eri ku Azhari kubanga Azhari nga sinanagenda wala, Azhari katumbale ng'omukuumi w'obusiraamu obusunni mu nsi yonna. Azhari ye mukuumi w'obusiraamu obuki obusunni. Kyova olaba wetutunuulira eddiini ez'enjawulo eziri mu nsi, abatali basiraamu nga olaba paapa, nga olaba katugeze aba-Orthodox abava Russia, bayita bambala ekibiddugavu tubayita tutya? Matriarch atuula e Russia. Abaprotestanti abali e England, abakulembeze baabwe abakulu we baagala okwogerako eri abasiraamu bajja ku Azhari. Mu bifo ebyenjawulo byonna ebiri mu nsi bajja kuki ku Azhari. We baagala okwogerako eri abashiya nga bagenda either Qom oba Najaf, bamanyi baayo ba Ayatollah gye batuula. We baagala okwogerako ey'eddiini endala, buli ddiini emanyikiddwa nti erina ekitebe kyayo. Olaba Abakatuliki balina paapa,
aba Protestanti bayina omukulu England gyali, aba Orthodox bayina Russia gyali. Kati Sheikh al-Azhari nga Sheikh al-Azhari yalinga akazindalo k'abasunni nti bonna beegattira abasiraamu abasunni ba ahlu sunna wal jamaa ba ahlu sunna wal jamaa. Abashiya nabo balina omukulembeze waabwe. Kyengezaako okugatta wano nti Azhari ye mathala neera njagala neanziremu nkikkaatirize bulungi. Abasunni 98% ba ahlu sunna wal jamaa balina bino ebintu ebisatu. Obubonero waabwe buli bumeka? Busatu. Mu akida bali ku madhhabu gali ameka? Asatu. Either bali ku madhhabu agaba Ashaira munzikiriza, oba agaba Maturidiya munzikiriza, oba agaba ahlul hadith munzikiriza. Okuviira ddala obusiraamu gye bujja butambulira paka olunaku lwaleero. We tugenda mu fiqhi amadhhabu gaabwe amatongole ge beegattirako gali ana. Oyongeramu amalala gayinza owera 8 naye amatongole amajjuvu gali ameka? Ana. Mu fiqhi mbyokulamula either bali ku madhhabu aga Imam Abu Hanifa, oba aga Imam Malik, oba aga Imam Shafi, oba aga Imam Ahmad bin Hanbal. Ekyokusatu, bonna batambulira mu kkubo ery'obusuufi. Teriyo ahlu sunna wadde n'ogu awakanya busuufi. Ayinza okuba takyambala nga kyambalo nti ndi musuufi, naye olw'ensonga nti obusuufi kyekinyusi ky'obusiraamu, kwe kuteeka obusiraamu mu nkola. Teriyo musiraamu yenna ategeera nga amagezi ge gali bulungi awakanya busuufi. Bawakanya ebintu ebikyamu ebikolebwa abasuufi, we biri bingi tetubiwakanya, babiwakanya. Naye teriyo musiraamu yenna nga alina obwongo nga bukola bulungi awakanya buki? Busuufi. Kituufu ensonga Seeka gy'ayogedde. Seeka agambye nti bw'ogamba nti ndi musuufi, ekisooka okwogerwako oyo munnabbidaa. Kyekiri Seeka kyagambye nti ekifaananyi ekyogerwa ku basuufi waliwo ekifaananyi ekyasiigibwa ekimanyikiddwa mu bantu. Tibwoyogerera nti ndi musuufi wabaawo ekitegeerwa ekirala nti ng'oli munnabbidaa. Kati obusuufi mu bumpi kyekiriwa. Obusuufi kitundutundu ku busiraamu ekikuyigiriza okuyonja omutima gwo n'okutambulira mu kkubo ery'obusiraamu mu nneeyisa ne mu njogera ne mu bisigadde byonna. Obusuufi mu njogera ennyangu kyekitundu mu busiraamu ekigatta enzikiriza n'emirimu gye tukola, ekibigatta n'empisa. Kubanga obusiraamu buli mu bintu bisatu: mu nzikiriza, mu mirimu egikolwa ibaada ez'emikono oba ez'ebiyungo, ne mu mpisa. Kati obusuufi bwe bugatta ebitundu by'obusiraamu bonna. Anti abamanyi tabamanyi naye kansooke nkisembereza omuntu wa bulijjo akitegeere nti bwe tuyita obusuufi kiva mu kigambo safa, omuntu eyalongooka. Kati obusuufi kyekitundutundu mu busiraamu ekikuyigiriza okulongoosa omutima gwo otuuke ekiseera maaso ga Katonda ng'omutima muki? Muyonjo. Kitegeerekese bulungi? Obusuufi nga bwe nkyogeddewo ekyo butambula. Obusuufi si mawulide, obusuufi si kalaadi, obusuufi si birembe bya green, obusuufi si nnyimbe, sidwa za arwahi. Gino gyonna mirimu giri mu fiqihi mwe gitambulira. Wali abagikkiriza, wali abakola ki? Abagigaana. Egyo si gye obusuufi. Naawe omusiraamu ennaku zino oba ssaawa zino asaala esswala 5 n'otula n'okola adhikaari n'osaala ekiro n'osaddaaka n'olaba ng'otambulira ku Allah oli musuufi. Waita sufi munsafa min al-qadar mumtala min al-ibad wastawa indahu adh-dhahab wal-madad. Wagenda mu kitabo kya Imam al-Qushayri agambye nti asuufi omusuufi ye muntu alongoosezza omutima gwe n'aguggyamu obukyafu bwonna. Ate najjula okwebuulirira okw'eddiini, n'atambulira wansi okwebuulirira okw'eddiini, n'abeeraawo nga ebyobugagga ebyoku nsi byonna katugambe mu njogera ennyango sembeza ekifaananyi mu balagha ng'ensi temugayaaza nga temumalaamu.
kitegerekese bulungi. Kati ekitabo kya Imam al-Qushayri Risalat al-Qushayriya mulimu definitions of sufi abamanyi bagamba eziwere 1200 oyinza ozisoma n'okola ki n'okowa naye nga zonna zidda ku kintu kitya kimu nti nno Allah atugamba mu Quran wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Allah yagamba yeesiimye yayonja omutima gwe. Qad aflaha man tazakka, yeesiimye agenda okuyonja omutima gwe. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Allah mutima omutebekevu gwakola ki gwayagala. Kati guno omutima omutebenkevu ogutuukako otya irimu ey'obusuufi ekuyigiriza utya bw'otuuka mu maaso ga Mungu wo ng'oli musiraamu mulungi ng'olina omutima mulungi n'akola ki n'akusiima. Mu njogera ennyango kisembereza omusiraamu waffe wa bulijjo ibada zonna z'okola nga onoonyaamu kusiimisa Allah oba oli mu kukola busuufi tebusukkaawo tebukendera ku ekyo. Kati omuntu yenna kyembagambye omuntu yenna avuma obusuufi olw'ebikolwa eby'abantu abeeyita abasuufi oba oli mu kuvuma kintu kyotakola ki kyotategeera. Njagala twawula obusuufi tubulabye n'omusuufi. Omusuufi ye musiraamu ng'omusiraamu wa bulijjo. Omusiraamu wava eri n'akatugambe nabba tetugamba nti obusiraamu bamugambe akole ki ababbi ye ng'omuki ng'omuntu. Obusiraamu sebe omuntu mulogira okukola ebyo. Kati byonna emuwaayiriza abasuufi bakola kino bakola kiri babikola ng'abantu. Kyova olaba bwe tusiba tubagamba mugamba abasuufi basinza entaana abasuufi basaba simanya kino bakola ki mutuleete yeeta y'abasuufi ng'obusuufi bagamba babikole. Paka leero tuyibasabye emyaka n'emyaka temukola ki temubireetanga. Kitegeeza ki obusuufi nsonga ndala ya busiraamu ate buli musiraamu musuufi. Mwawula omuntu ng'omusiraamu akola ensobi ne ku busuufi nga entegeera y'eddiini oba ekitundu ky'eddiini ekitundu ku ddiini. Obusuufi si kabinja tusiba tukiddiŋŋana. Obusuufi si kabinja. Obusuufi kitundu ku ddiini. Abali mu kwevuma kiringa wonaava eri n'osanga abantu omusiraamu nga yakubye abantu bomu mu katale n'otandika ovuma obusiraamu nga tena oli muki oli musiraamu. Kyeki kimu ky'oba okoze. Osanga omusuufi nga alina ekintu kyayi mu kukola nga kyawukana n'obusiraamu n'otandika ovuma obusuufi oba oli muvuma obusiraamu kubanga obusuufi kitundu ku busiraamu. Ensonga saaga tugirweko nnyo naye kyembadde ngezaako leeta nti abasiraamu okuva dde n'edda binaifo byonna ebyayirimu bye twogedde baalinanga ebitendo bimeka 3. Mu akida batambulanga yembagambye ku madhhabu aga 3 mu fikihi oba mu mirimu egy'ebiyungo madhhabu ago then ne mu mbeera ey'okuyonja omutima. Kati tumala okuvako ebyo byonna Azhari ye yali yegattama ahadi zino zonna ng'abamanyi bakola ki bakuŋŋaaniraawo paka olunaku olwaleero nti otunuulira ebisomesebwa ku Azhari Hadhramaut basheekh naye abasiba bajja n'atukyalira ku Azhari Habib Omaru Habib al-Jifra ayinayo n'amakanda tulina ne maktaba nga tulina Darul Faqih ebitabo bya Hadhramaut ebisinga obungi ebitini ebituukako tubijjaawo. Kati otunulya Morocco tuyina bi'itha naye wogenda mu muzikiti gwa Azhari nga tuvudde ku jamia tusooke tugireke bayiranga zibayitanga ruwaq zalinga nkuŋŋaane ez'irimu. Bayina ruwaq ez'aba Hadharima zaali weziri ez'aba Morocco enkuŋŋaane ez'aba Morocco nga otuuka muzikiti nga irimu ebimusomebwa bagamba wali ab'e Sham basomera ab'e Sudan basomerawo abaddugavu basomerawo ab'e Yemen basomerawo ab'e Morocco basomerawo ab'Misiri basomerawo. Ekyo nga kiraga ki nga bagambye nti zino ensi zonna zakuŋŋaaniranga ku Azhari. Kati saawa zino twewuunya seeka senjala. Nga onala amadhhab batuulanga madhhab naye bo bakikola mu mbeera ya ruwaq. Zabeeranga mu mbeera nti twavanga ffenna e Uganda abayizi 10 tugenze kukola ki kusoma. Kati nga batufunayo seeka n'atusomesa ffe nga ffe abavudde e Uganda oba avudde mu East Africa. Lwaki? Olw'ensonga nti agenda basomesa amadhhab akwatagana n'ekitundu kyammwe, agenda basomesa obusiraamu mu ntegeera egenda n'ekitundu kyammwe. Ennaku ezo tebaatabikanga nnyo bayizi naye era nga bonna asoma bokka bwe batyo. Naye kati ensi egenze ekyuka beetabika oluusi naye nga gwe musingi kwe bakola ki kwe batambuliranga. Kakyembadde ngezaako tutuukako nti ennaku kati twewuunya nnyo seeka senjala. Lwaki? Kale katugambe yayogedde bituufu kwayagambye nti tusomesa okusinza entaana. Lwaki yalonzeeyo Azhari? Buli omu ayinza okumpa ensonga. Bamugamba nti olwo lugambo naye tugenda tuwakupoye nga tumusaba obujulizi naye atabulina paka katannabuleeta baŋŋambye nja bongerako okulala nja bongera akalala tannaleeta bujulizi bonna. Kati Azhari nga Azhari Yemen
temwasomawo ku nsonga za tabarruk ne tawassul bazisoma wetubuuza abaana b'e Libya bazisoma ab'e Morocco bazisoma ab'e Sudan bazisoma e Tanzania e Kenya bazisoma n'asomedde Uganda no kwaseeka akola ki bazisoma lwaki mu bantu bonna Ssekassenja yaluze bana ba Azhar kale soke tukiteekaawo tukimanyi bulungi nti emyaka ebiri okuva ku covid paka leero tubadde tuli mu mbeera ya minakasha n'abawahabi bawano nze Juma ayogera mbadde minakasha mingi nabo ku social media maaso ku maaso n'ebifo ebyenjawulo Ashirafu bazanya nengo kintu kyekimu Seeka Kalule kintu kyekimu Kalule Abrahman Jingo Seeka Hudu kintu kyekimu jango leete Abdul Hamidi kintu kyekimu aleta Seeka Hamisi we Libya kintu kyekimu n'abayizi abalala bangi ne ba Sheikh abe Yemen abazatwegattako Sheikh Ibrahim Kibanga gatta n'abavubuka bangi basomera bitundu ebyenjawulo ne lwaki mbano bonna Ssekassenjala yasazeewo alondemu ba Azhari manyi mbaga esaagala mujamala gutononera obudde video ze ziri directed ali muvuma Azhari naye nga wansi alina abantu bayagala okuvuma lwakuba mutiitiizi nnyo nga bwe bali tasobola kwatula mannya gaabwe ekizibu kye kinene ekyabawahabi bonna kiri kunze ne Kalule ne Ashirafu olw'ensonga ali Uganda wano abawajaha nayogera mu bidaala n'agamba nedda n'atereeza yawasobeza Ashirafu simanyi mu kuvuma nti yali abavumyeko oba yali abakonjeddeko yali abawaayirizaako asomesa kubanga bo balina obunafu nti their reactory bakyamuka leero tusomesa mathalan kaladi ogenda olaba ekimiza ky'ennakasero nga tadde amasala ga kaladi bo irimu ennyingi ey'obusiraamu eriwo tebaagala kwanukula oba kusomesa byabwe nti embeera etambula bweti either bayi musomesa bintu bireeta njawukana mu basiraamu zakati ujwe mu sente wammere ne bawuganira ku ekyo paka Ramadhan weweddeko oba bali mu kunoonya ky'osomesezza leero enkya bakole ki bakyanukule so saagala tuli bantu bakulu bannange saagala tubeere mu mbeera yakwebuzaabuza kuba ekizibu weekiri bwe tutakyogerako nga ekitugera kifunya solution ekyo emisiri tutakiyita alhabad fil mawasim alhabad kyeki kwe kulinda ensonga kati mathalan tugenda mu nnaku za hijja nolondayo amasala ga hijja nga tukimanyi mungi galiko nnyo okusika omuguwa n'ogafuula topic ekifo ky'otuula wansi osomesese hijja mu buwanvu bwayo osomese omumala ku bizaasiramu ogenda mu hijja wabuli engeri gy'alina okweteekamu engeri gy'ayinza okufunamu mikolo gyabwe obulungi n'onoonyayo amasala mpeyo amasala mu hijja agasumbuwa zi mahrami okutambula omukyalo okutambula nga talina amuwerekeddeko ekitegebuzabuza kyangu osalawo ekyo oyinza osalawo naye kati nga ensonga omukyalo otambula mu hijja agende nga talina ki mahrami Darul Ifta ez'enjawulo ezibagamba nedda nabbi kyali ategeeza omukyalo okubanga alina omuntu akola ki okumutaasa obuzibu oba okubanga afuna omuntu amuyambako weyasanga mu mbeera nga asobola otambula kati ng'ensi weeri okuva wano paka e Saudi ssaawa 4 oba 5 agenda tambulira mu bakyala banne agenda beera wiiki 2 nga ali mu bakyala banne waliwo security yaayo teyeetaaga kiri ekya dhi mahrami kituufu nabbi yakyogera tetukiwakanya naye tatbiiku mulembe guno eyinza okwawukana tusigala tukitwabbaka naye mu mbeera ki endala kati yo musalafu n'amerera ku ekyo obusungu n'ayagala ensi yonna agikwate lwampaka ate nga tugenda olaba mu biina yayo ya hijja be bakutta abakyala b'abantu n'atwalira ku pasipoti z'abasajja batali baabwe kati ki ekisinga obubi okuleka omukyala agende ng'agende mu bakyala banne nga taliiko muntu n'okukwata omukyala w'omuntu omusse ku pasipoti y'omusajja ogambe nti ono bbaawe atuuke eri amukwanire ku haramu tubirabye omukyala agenze olwakuba bamuwadde Juma si bbaawe bagenze bakoledde wamu emikolo Juma yamuteera ssente onoona weetaaga webabeera ku mayinja eri waggulu bagende sofa yamusindika linnya hajja tetogwa wakoma wano hajja ati nga yeebaza abantu abamuyambyeko mu hijja ekifo ky'okwebaza bbaawe yamuwa hijja yeebaza Juma yali haji yanyamba nnyo naye ngenda mmenyekere Muzdalifa kati akavuyo ako naye nga Darul Ifta amenye bagambye abakyala mbaleke batambule kati fatwa kati ebakkiriza embeera yatereera naye ggolwa kuwa ina emputtu y'ekisalafu n'ogamba nedda n'oluma amannyo basalafu banna abamu abategeera nga ate bantu balungi negamba nedda fatwa yakoze eki yakyuse g'omusalafu ali eri ku shimal n'olemerako n'osigala ng'okola ki ate yabagenda osuubula hukumu eyo bagivaako
nosanga omukyalo omusalafu oli eyo mukuyiri bamwataba ng'ali mutambula yekka yagenze Suula agenze China ali Turkey we agenze Thailand ali eri India tayina yogera luzungu wadde Oluganda naye ng'ali atya naye batuuka wano olw'ensonga nti baagala nnyo kyamukira mu ddiini ne baagala ebbugumu balise mu masala g'eddiini mukitegeera kyetuyita habadi ekyo tuba twakavaawo tuyingidde emyezi osaalira nabbi kale wemba temukkiriza mawulide musomese siira ani alebe ku ddalasa y'abasalafu omwezi mulamba gesomesa siira wemba temukkiriza mawulide omwezi gwa Rabiul Awwal oguwa ekitiibwa mukole ddalasa ennakasero oba mugikole ku William bifo byammwe musomese ebyafaayo bya nabbi nga bwe mubitegeera kati ekifo ky'okusomesa sira mwezi gwa nabbi mubeera kuffe ffe muliko tegenda kuva mawulide mu bulamu mu kabuli ne mu kiyama tujja sigala ku mawulide newe munaawogana newe munanyiiga newe munatukafuwaza ekyo kyasalibwawo amran mahkuma tetugenda kivaako kyaggwa naye buli mwaka ng'omulinde muyinza olowooza nsaaga ogujja neera amawulide agatuuse bagenda kudda kuffe neera ate nga batubaddeko okuba nti tunakuzaalibwa okuva we bajja mu Uganda papa n'erimu yaabwe enkoppe gye bajja eri we bati nga baseeka bwe balwanyisanga amawulide eri nabo baagala bagalwanyise wano kale muli ku kituufu nga amawulide mugalwanyisa ekyo kituufu gye muli kikyamu gye tuli naye lwaki mukiddiŋŋana buli mwaka emyaka gye mwaka kikole gaali gakendeddeko kati ey'ensonga ate n'ebyokukolerako bingi tebiggwayo kati kye balina ekyo ekizibu abasalafu alhabad okubeerawo nga obudde bw'ebbaada butuuka ne bafuula abasiraamu bize n'ensonga ezitali mu makulu ekifo ky'okuteeka essira ku nsonga ekola ki saawa zino bali bazikiri babakalakata sirabangayo basalafu bavudde ne bagamba kati tukoze daawa daasa egenda tambula Uganda yonna ng'eri mu kusiramula bantu abazikiri bataddemu ssente zaabwe n'obudde basitudde emigugu bagenze ate muli mu bavuma mitwe eki gino ono ali mutereza ali muyingiza abantu busiraamu bwe kikunyiiza ekifo kyo kikola gw'oli wano mu kibuga olemedde wano muli mukuŋŋaanya ssente z'abasiraamu buli swala muzitwala juzi mwagenze kulya sako yammwe si mukulimba amawulire ga sako eno muli mutwala ssente z'abasiraamu muzitwala muzibuzaawo ate oludda luno muli muvuma abasiraamu abazikiri abasajja atu bali mugenda kola ki dawa na sente kwa nze naliko omuzikiri neera abazikiri bampako obujulizi twatambula paka ne tugenda ne Kenya naliyo naye saawa zino nkyafuluma jjama mba nfunye omukisa naye abazikiri basheekhe baffe batusomeranga aya egamba etya emusuratu Safu embasa erabidde aya subhanallah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim eyo aya njijjukira naye nkyayi mu jjuzu ya kusatu enogera mu jamaa yange yasooka nali Bugembe Sheikh Ismaila yatutwala naye aya gyaddingana ne Seka Idrisa awaliko Bugembe ndoza mumanyi yakwasanga wala Qur'an aya nagiddingana nenjitegeera bulungi nti jihadi ebeera na mbiri gona ki naye wallahi mirundi mingi tuli mu jamaa nga batuwadde 10 nga Sheikh bakigaana twatukako ekiseera nga tetuyina mmere abali ku muzikiri twali tugenze ne tuleetera emmere ngate ne tusanyuka kwanza enoko naye mu khidima nganda abalese tugenda kuwoza ebintu tufumbe emmere tulye Sheikh yagaana ne twafundikwa ekiwa kitwanywa buugi bayi bayese emmere Sheikh nagaana agamba nedda amateeka gagamba emmere erina kuba yaffe ne sente zirina kuba zaffe nagaana Sheikh nagamba nedda naye kati be bantu bemuli mu kuvuma basiramudde abantu bangi naye abasalafu olw'effujjo lyabwe babaliko babakalakata bafudde eddarasa kati effujjo ly'abasalafu wano mu Uganda si kintu kipya kati weebuuza ssaawa zino tulina obwetaavu bawaseeka mu Uganda tulina obwetaavu abawalimu mu Uganda emabega wali abayizi bazayi tebakolanga ki tebakomangawo ennaku zino batandise okukola ki okukomawo amasomero geeyongedde geetaaga abawalimu emiziki gyeyongedde gyetaaga baseeka gwe seeka ssenjala n'otuula n'ogamba edduniya yonna nti abawalimu ba Azhari awe mulaba basomesa shiriki basinze entaana tokomye kubajja mu busiraamu naye oboonoonye ne maaso g'abantu ku kintu ky'otalinaako kumanya ku lugambo lw'okukubo ku kintu ky'otasobola kuleeterako obujulizi naye ng'onoonyamu kufuna ki oba olina olutalo kunze Juma ne bazannya nengo ne Kalole ng'olina amasala ge twayawukanamu lwaki Azhari ogitwaliramu n'ogikonjera n'otwaliramu n'abayizi bonna saawa zino si kyama omuyizi wa Azhari agenda mu ssomero n'asaba omulimu ne bagumumma masomero mangi lwakuba go amasomero sijja kwatula mannya kati
naye amasomero agatiikirira saawa zino mu Uganda muno abayizi be Yemen we mugendayo bababoola bwe bakuyamba ennyo ne bakuwa omulimu bakuboola kyekikubozesa lwakuba ku manhaj si ya kitabuliiki ate nga bali mu ssomero mu ndomo baki batabuliiki basalafu wahabi bawano n'ensibuko y'essomero nga ya kisuufi naye abayizi bazze basabye emirimu mu babodde tubadde nga ku mitimbagano ano nga abayizi b'e Madiina batwewerera wetunadde Uganda tugenda bakiriza funa mirimu ekyo si kyama n'abakikola mubamanyi amannya gaabwe saawa zino nze nina bangi nsoba atali omu atali babiri nga bagenda mu masomero wano ekintu ekipya ekyennaku zino bamaze okusoma ate abayizi bano asomedde mu jami ez'enjawulo naddala ez'abasuufi tewaliyo madda gy'oyinza muwa mu thanawe ya Uganda n'emulema omuyizi wa Azhari saawa zino toyina madda ze mwagamba nga tukyasoma mu thanawe wallahi madda eyo buli steeka gwe bagiwa agiddukako balagha amuddukako sarfu amuddukako nahawu omuyizi wa Azhari agiryanga binyeebwa newatajja na kitabo asobola okujja ng'omujje mu tulonda kusomesa nahawu naye n'omutegeera bulungi naye be muli mu kuboola lwaki si bawahabi nga mmwe baseeka bawamye ebifo mu masomero nera saawa zino wenkakasa mu saako zaffe simanyiyo abayizi bangi basomesa mu masomero kyekyabalemesa ate naye emitima gyafa kubanga azze nga yagala kuweereza omusala gwe mumuwa mutini agenda kubanga sente zonna zemuwa tezimumala na transport mwezi mulamba naye ate ne mugattako n'okumumanyira n'okumuboola lwakuba si muwahabi nga mmwe kati Seeka Ssenjala ekigambo kye yayogedde ng'agamba nti abayizi ba Azhari basinza amasana basinza entaana ate bakisomesa abantu okusinza entaana ekisooka tugamba ekigambo ekyo si kituufu ekyokubiri yakyogedde mu mbeera ya kwonoona oba kulemesa oba kusiga kifaananyi kibi ku Azhari n'abayizi ba Azhari teyakyogedde nti waliwo ekyaguddewo e Uganda wano nti balina basanze Juma oba Ashirafu oba Kalole ng'akuŋŋaanyizza abantu darasa etudde ali mugamba abantu musinze entaana ya gundi ne gundi ne gundi nze nkakasa bulungi yakyogedde na nniya ya kwonoona kubanga abawahabi balina kaida gye tugamba kasita omumma piraawo waki yasamba entamu negwa n'agiyiwamu amafuta kasita omumma omuceere gwo wakiri aguyiwamu amafuta ne mukola ki ne mugufa kikyentegeeza kasita onaakasha n'omuwahabi yenna ne mulemererwa okukkaanya mu masala wakiri ayonoona erinnya ly'omu bantu naye nga takkiriza nti obujulizi bwabadde bukendeevu oba ekituufu kyabadde ku saidiyo kati kasita omumma piraawo wakiri amunywamu amafuta wanaasamba amasiga n'ayiika mu muliro yenna so kati ensonga yaffe eri nti Seeka Ssenjala n'abamufaanana ebigambo ebadde boogera ku mitimbagano Azhar Sharif n'abayizi baayo n'abali ku manhaji ezifaanana eza Azhari mu bifo ebyenjawulo ebisomeramu irimu tewaliyo kitabo wadde olupapula olubibibi wadde omunaakasha wadde omuhadhara bwe baali batusomesezzaako nti omuntu alina okusinza entaana bannazhari tebasomesebwa wadde okusomesa okusinza entaana ekyo Seeka Ssenjala kyeyogedde kigambo kya bulimba ne gwe yakijjeeko naye mulimba n'abakiwagidde nabo balimba gye kyakomye yonna yonna batambuza bulimba obulimba bwe buli luddawa tugamba Seeka Ssenjala gwe yakijjako yamwewakana n'agamba nedda Seeka ekigambo kyeyogera si yali emboozi yaffe omuyizi bakama baffe abali ku Azhari bamuyita neera audio abagiyina tusobola gitambuza ensi yonna yonna negiwulira naye njasaba aba media inshallah njasaba audio eyo mugitambuza ensi egimanye Seeka Ssenjala gwasiiba gamba baŋŋambye naddala mu vidiyo yasooka yamwewakanye kati kyetugamba saagala tukiwetewete Seeka Ssenjala yalimba ensi kigambo kya bulimba ate kale twandigambye nti ogusooka bamukozesa ensobi n'amuwa amawulire nga makyamu naye noddamu vidiyo eyokubiri n'eyokusatu ndowooza n'eyokuna yafulumye oba zikyali ssatu sinakwetegereza zikyali ssatu naye ng'asiiba ate nasibaga nze nkakasa hadithi egamba etya law hadithi ya Abdullah ibn Abbas embasa erabidde law yu'ta an-nasu bida'awahum etandika bwetyo ladda'a rijalu amwala qawmin wa dima'ahum lakinna al-bayyinata 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara nti wetuwera mu kulamula kw'obusiraamu baleese omusango n'ogamba Juma katugeze otta abantu gwaleese omusango hadithi egamba etya nti nno lakinna al-bayyinata 'ala al-mudda'i gwawaabira omusango gwalina okuleeta obuki
obujulizi. Nze gw'owaabidde siyina bujulizi, siyenza alina oleeta obujulizi obulaga nti siyina musango, wabula nze obusiraamu bwaŋŋamba ndayire. Neera nze nsinziira no maaso ga kamera ne ndayira nga siyina gwe ntidde nti wallahi Azhari tebasomesa nko kusinza ntaana. Kati ekyokubiri n'obujulizi bweyandireese erina bannazari basatu abamuli ku Busegere muli babiri abawafatwa Nakasero Abdunasir Kateregga erina gwe batambula naye mu ndaawa bayita Lyaraja Kakuuma yandisoose kufuna kigambo ekituufu kati abaye kino ekyokero kitya kuva kumu nti Sekasenjala singa kyebadde ayagala kutereeza nti waliwo ensobe yakoleddwa oba waliwo ensobe Azhari gyekola mu kusomesa ensonga eyo nti wakituufu Azhari esomesa nga Sheikh watugambye Nakasero nga bawangalira mu basalafu balinayo Banazhari abakulu ate nga basajja bakulu basoma ddamu Azhari ate nga n'okuweereza nebaweerezaako ensi bamanyi Sheikh Elimia Rashid ne Sheikh Nasir Kateregga ndowooza ne Sheikh Mutebi tali mbasalafu ne Busuulwa naye Abdul Hamid naye yakavaayo ate ekyennaku nze ekyannakuwazza bano Abdurazak Mutebi naye ali mbaki ekyo ngenda kituukako ekyo saagadde tandika nakyo njagala tusooke tujjewo kino nti Bazahira bonna abali mu basalafu Sheikh Busuulwa, Sheikh Mutebi, Sheikh Nasir Kateregga, Sheikh Elimia, Sheikh n'abasigadde bonna wekibanga kituufu Azhari badde esomesa okusinza entaana ne wano gye baasomera lwaki temwabagoba dda oba wekibanga kizibu kiri ku Azhari nga Azhari ekitegeeza abasomesa obukafiiri lwaki mubasakka kiyoka fatwa Nakasero nga tebanna Azhari eyo tuveeyo ekyokubi Sheikh kyayogedde we muba mwadde mwagala kakasa nti kituufu kikolebwa ate nga baseeka Banazhari abe mbasalafu batuukiridde Sekasenjala naye Sekasenjala n'aguguba n'akalubira ku kigambo kye lwaki alina kyagezaako tuukako ensonga eteri nti Azhari ekikola tekikola ensonga eteri ku nti Azhari ekikola tekola ki tekikola ye ng'omuntu alina ekye kyagezaako okuyita oyo yenna emuku ayagala kwonoona because olutalo oliwo abantu kye balina otegeera saagala twebuzeebuze saawa zino ekibiina kyatandikibwa kya Nujumul Huda bwali mu bato bali mutambuza busiraamu yonna yena gye bawangalira abasalafu naturally bagirabanga threat lwaki abasalafu bali ku manhaji yaabwe n'abanujumul Huda bali ku manhaji yaabwe manhaji y'abasiraamu asinga obungi kwakola ki obusiraamu obukadde Uganda kwe yazimbirwa banujumul Huda kwakola ki kwe bali abasalafu muli ku kyammwe ekimanyikiddwa neera enjogera zammwe tezikyuka abantu awo twabakwatira we tubaagala awo kati mmwe mutulaba ffe ng'abazze okuyuwa amazzi mu nva zammwe tuzozoonoona tuzobajjako abantu bammwe wantu aga tubategeeze tetwasoma eri mu myaka 12 kujja tandika kulwanira mizikiti n'abagoberezi elimu yaffe tugiwa ekitiibwa ate I believe we are above that level of pettiness tugimanyi mu basalafu ffe saidi yaffe eno teriiyo oba omulumulu n'okuzannyaza nnyo okwo tekuli mu ffe ng'abantu kati Sheikh Senjala akubanga ayagala kakasa bigambo ayogedde nti bituufu olina Banazhari mukola nabo basalafu bannammwe ate tetubalinaako buzibu kyekiruyi ekiri ku Azhari buli omu abeera ku manhaji ye ne tutambula naye Seeka Busuulwa musajja yantwala ne mu kitundu mwempangalira Sekasenja bangambye munansonyiwa video sinazimalayo zonna kwa nnyingi ate olwenziraba nga nvaako kati nziraba kati nenziramu nenkuŋŋaanya amaanyi nenzira ebigambo ebirimu byesittaza kati Sheikh Senjala bangambye nga Sheikh muŋŋambye nti amazo gamwe mala Banazhari ngenda kukwata Bannayemen ffe Banazhari tuli bakakkamu naye Seeka Senjala onayingira Seeka Kibanga gye munaakoma Mungu abasaasire Mungu abasaasireyo onaagwa ku Seeka Ibrahim Kibanga n'akutunuzaamu attention ye ffe Banazhari olwo lutalo tujja kubeera eno mu kirasha inshallah katukwagalize emirembe ng'egiba kyeyamye katukwagalize emirembe naye ekikulu kiri nti nga tuze mu nsonga ezi serious ensonga Seeka Senjala gyeyogedde nsonga nnene mu ggwanga muno kubanga yagambye abawalimu naddala guno omulembe gw'abaana ate abazze Banazhari tugamba abantu okusinza entaana nze ndayidde ne ŋŋamba wallahi tetukikolangako tetugambako omuntu yenna kusinza ntaana
kuba si kya mu busiraamu, bwekikola kikaafuwaza kikujja mu busiraamu. Ekyokusatu, wazino ensonga endala ebbiri kanziteekewo. Seeka Ssenjala katugambe tumusonyi byonna eyogedde nti alina kwe yasinzidde okutegeerekeka. Nsonga ki? Masala ki mu busiraamu agayinza olabika ng'omuntu ali mu kusinza entaana. Ekisooka, omwanadamu waafa, njagala tutegeere bulungi. Tugamba almautu wano wali enkaayana zonna eziri ku bafu ne ku ntaana ne ku limbo n'ebintu ebisigadde ezitwawula mu masala makkati gaffe n'abawahabi. Abawahabi bo mu ntegeere yaabwe ne mu nnyinyonyo yaabwe bagamba almautu adaman, nti omwanadamu kasitaafa waati obulamu bwe buba bukoze eki, buweddewo kituufu, ate ensonga ze zonna ziba zikoze eki, zibikkiddwako. Abatakyalina mugaso, abatakyalina kyagasa, abatakyalina kakwate ku balamu, ate ng'entegeera eyo Allah yagyogerako mu Qur'ani, yagamba mu suratul Jathiya, suratul Mumtahina, Allah yagyogerako. Waliwo aya gye njagala eba Dahriyun eri mu suratu Al-Jathiya. Allah wagambira nti waqalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna illa ad-dahr. Okwata aya eyo n'ogigatta ku ya Mumtahina, ekigambo qad yaisu min al-kuffari man Allahu alayhim min al-kuffari qad yaisu min al-akhirah kama yaisa al-kuffaru min ashabi al-qubur. Inti entegeere entuufu ey'obusiraamu ku mufu yeriwa. Tugamba almautu intiqaalu min haalin ila haali, okufa oba ovudde mu bulamu buno obw'oku nsi n'oyingira obulamu obwaki obwa akhira, neera obulamu obw'omu kabuli tugiwalanga nsi ndala. Kyova olaba Allah atugamba mu suratu Ali Imran nti nno wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun, ekigambo kikyo, inda rabbihim yurzaqun. Kati tugamba abantu abaafa ne bagenda mu bulamu obuddako balina obulamu obulala we balimu tebufaanana nga ki nga bwaffe. Kati tubayisanga abantu abalamu mu nsi eri, ekyo we wali mahallu nizaawo wetusukira omugwa amasala we gakola ki we gatandikira. Nga we mukiraba nti waliyo obulamu bwe twalimu nga tetunakukola ki kujja. Imamu al-Haddad alina ekitabo kye kyensiiba nzijukiza abantu ekyo, Sabilul Iddikar, wayogera ku marhala 5 ag'obulamu ngeri gye bukola ki gye butambula. Nkubiza nnyo asalafu, nakisindikako asalafu ekitabo ekyo, n'omusalafu omu kati ave mu busalafu ng'asoma ekitabo ekyo, naye twali ku masala g'abafuna abalamu nakimuweerezaako. Naye ekitabo ekyo kitulaga nti obulamu bulimu emitendera. Wali obulamu obwasooka Allah wayogerako mu suratul Araf, najja nayogera ku bulamu obw'omunabaana, nayogera ku bulamu obw'oku nsi, nayogera ku bulamu obw'omu ntaana, nayogera ne ku bulamu obwaki obwa akhira. Kati abafu bali mu bulamu bwabwe, bamala okubeera mu bulamu obwabwe, gw'omulamu n'omufu kakwate ki akabagatta. Kubanga tulina ebintu bingi etulabyeko nga tuli balamu. Osobola okuloota abantu abaafa nakulabikira mu birooto. Naye abalokole balina akida erowoozesa abantu oba akida ekkiriza nti omuntu wafa bikoze ki biwedde, era ennyimba zaabwe zebayimba ng'omuntu wafudde zeezo amaze emirimu gye nebifaanaganako. Bannaffe eno mu busiraamu bashakayo kuba abalokole bawahabi balina entegeera bateeka mu bantu nti omuntu bwafa aba amaze tatalina kyakyafunamu nga bwabikoze. Kati amasala Seeka Ashraf nga wagambye mawanvu go nga gafaanana, naye ozibu bwe buva ffe Abasiraamu tugamba nti omuntu wafa aba ageze mu bulamu bukola ki buddako. Kati omuntu abeera mu bulamu obuddako nga goli mu bulamu buno waliyo ensonga nnyingi ezibaawula n'ezibagatta weeziri. Nga nsonga kyebagatta, tugende ku hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Omubaka buli w'omusaalira mutaana yakola ki? Akuddamu. Mu hadithi endala tugamba naye akusabira, mu hadithi endala batugamba yogera erinnya lye nayogera n'erinnya lya taatawo, Allah naye amwongera amadaala. Waliwo hadithi egamba makulu gaayo nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nja bbeera wa mugaso gye muli nga ndi mulamu nga maze n'okukola ki? Hayati khairul lakum mamati khairul lakum. Wemba mmaze okufa, kyenjagala mu hadithi eyo nti wemba mmaze okufa Allah nandaga emirimu gyammwe emibi, nja kusaba Allah abeere nga abasonyiwa ataakole ki? Abatereze mu makulu ga hadithi.
kati akakwate kanje ebitabo ebiri bingi tetugenda funa budde kukyogerako ensonga eyo ebyo byonna tujja byogerako manya tugenda byogerako n'abasalafu kati kyetwagala kikino kyetwagala kiri nti teri muntu yenna agenda ku ntaana n'agisaba tetukimenyawo omuntu yenna agenze ku ntaana mu busiraamu akolera asobola okwesanga mu mbeera zino wammanga ngenze ku ntaana kati eno entaana endi mu maaso ntuuseewo nze omusuufi oba omuashari n'omuwahabi ffenna tugenze ku ntaana wetutuuka ku ntaana tukolerawo ki tusabirawo edduwa si ekyo ffenna tusabirawo edduwa okusabira obusabiza edduwa ku ntaana kitegeeza nti omukusaba ntaana eno waliwo omuntu asobola okitegeera bwatyo nga yina amagezi agategeera wetugenda ku ntaana tusabirawo edduwa ogenda n'osabira abafu abali mu ntaana ezo ne mulimbo oba nga tutte maiti okuziika sinnaba nakutuuka ku ekyo njagala sooke tuzimbe omusingi omutuufu tusobola osabira ku ntaana tunatunula osaba edduwa ki oba tosaba edduwa ki oba ye oba yange oba ya umma yonna osobola osabirawo kati katulete ekifaananyi ekyokulabirako ekyangu ennyo ennyo tukutte maiti ne tulumbaho imalo tugenze enkowe mulimbo afudde yaani Ssekagava musalafu ekitundu musuufi ekitundu ne tugenda ffenna nakkasewo baasi neeva ku kitebe Kabowa oba neeva ewakisi ewa Seeka tugenza osabira gava omusalafu omusuufi ne tugenda ffenna Imaamu Katongole omusalafu w'Ennamasuba n'atukulembera mu swala ne tugenda ne tuteeka gava wansi mu kabuli ne tutandika osaba edduwa ezo njagala tutunulira edduwa ze tusabira ku ntaana awo zirimu emiteeko gino emeka esatu ne mu salaatul janaza yennyini mulimu edduwa ezigasa omufu ono akoze eki afudde mulimu edduwa ezitugasa ffe nga ki mulimu edduwa ezigasa asiraamu bonna kati okusinziira otunula otunula salaatul janaiz gye tusalira mulimba ebiseera ebimu tusabira edduwa kuki ku ntaana tetusabira edduwa ku ntaana mu mbeera eno lwakuba entaana erina ekyenjawulo ennyo ago masala malala nnyo naye kyenjagala okusooka tukkanyeeko nti awali entaana obusiraamu tebutugaananga ko kusabirawo dduwa kitegedde bulungi ekyo embeera y'okubiri gy'oyinza okwesanga ku ntaana ng'osaba edduwa ng'olina entaana gy'ogenza okulambuula olw'ensonga nti ogimanya entaana eyo ya nkizo omuntu yazikibwa wa nkizo nga tugenda e Madiina ku muzikiti gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne tuyita ku rawda ye rawda tusabira edduwa nyingi ne tugenda ne wali eri awaziikibwa basahaba ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne tubatolera ku salaamu kale olimu wahabi tewasabira dduwa watosabirawo dduwa ne watolera ku ki ku salaamu waliwo ki waliwo entaana weziri embeera ey'okusatu gy'oyinza okwesangamu ge masala aga tabarruk oba tawassulu oba istighatha tabarruk kyeki kwe kunoonya emikisa tawassulu kyeki kwe kuyitira mu kintu amu mulimu okutuuka ewa Allah istighatha kyeki kwe kusaba obuyambi kati wano tuli mu kisaawe kya irimu entwadde mu bulamu bwa bulijjo mu kisaawe kya irimu gana masala aga tabarruk okunoonya emikisa mu kintu oba mu kifo oba mu bintu masala magazi amasala aga istighatha oba aga tawassul okuyitira mu bintu ng'osaba Allah masala magazi n'amasala aga istighatha masala maki magazi tadakhulu eri wano etawaanya abantu nti waliwo amasala ge bayita masala fiqhiyya ng'agakozi tebamugaa nti mukaafiiri tekitawaanya abantu kati amasala ago gonna ge twogeraku tabaruku tawassulu amasala ga kugulu gonna masala fiqhiyya ekyo basooke bakyawula kati seeka ensonga gyayogedde twali tusoma ku bubonero abawahabi twagamba nti ebimu ku bintu ebivirako abawahabi okubanga bakafuwaza abasiraamu bannaabwe ennyo bakola ikhtilaat bakwata ensonga ate nga bokka be basooka okukikola mu mma y'obusiraamu bakwata ensonga nga abamanyi baali bazireka mu fiqhi kubanga emirimu gya fiqhi n'egyakiida gyawukanirawa emirimu gy'enzikiriza giri ku mutima tewali mulimu gwa nzikiriza gwonna gw'okozesa biyungo olabanga omulimu ogw'obusiraamu ng'ogukozesa biyungo guba guli mu fiqhi ate amasala ga fiqhi musobola okwawukana amasala ga akiida ffe twawukana naye enjawukana erimu tejja muntu mu buki mu busiraamu kitegerekese bulungi kati aga amasala gonna nga yengogedde tawassulu tabarruku istighatha masala ga fiqhi neera twagamba abawahabi mutuleetera ekitabo kimu ekyabamanyi ng'abamanyi bagassa mu bitabo bya akiida kimu bwe kiti
ekitera abantu abasooka okulabibwako nga bakola ekintu ekyo yali Sheikh Ibn Taymiyyah ate naye teyakigenda nnyo abakigenda ewala ennyo bewahabi b'omulembe guno kati naye eyo nalina ngembagambye emboozi yabawalimu mu kisaawe kyayirimu omuntu wa bulijjo ayinza obutagitegeera buwanvu waayo awo engendo sinziira wano nsabe tetugenda kubeera nga bantu ba mu katale oba baana bato seeka Ssenjala ne baseeka abasigadde abali mu kuvuma Azhari tujja kuddamu naye tubasabe kubanga this is just a continuation ku bintu muzze mukola ebingi ate tukimanyi bulungi mukyasiganga mugenda mu maaso kati olw'obulungi bw'abasiraamu ab'omu Uganda n'olw'obulungi bwa umma yaffe nga ey'obusiraamu eya Uganda tubasaba ensonga zonna ezibatabula ne ze mutuwaayiriza ne ze mutukonjera ne ze mugamba tuzikola weetuli tetwekwese tetubikolera weeru wa Uganda mumanyawo okutusanga tubagulako mutugulako tubasuubulira mutusuubulira ekibuga kyaffe kiringa kaalo banna Azhari balina ekibiina kyabwe ate tekituula Iganga kiri wano kalungi mu kibuga kumpi ne Nakasero wemba mulina ensonga yonna ebasiiwa ku Munazhari yenna abatuufu omulina okulaga mukola ki mumanyiyo naye lwaki mujja mu maaso ga Sula Mwazinyi ne Katongole simanya Musalafu we Namasuba atalina kyamanyira ku busiraamu bwe mwagala mukyaye Sula Mwazinyi kyayebazannya n'engwawangala naye Namasuba amusanga atandika omuyisaamu amaaso tukimanyi ekigenda kyammwe kyakwonoona naye era tujja tutuukayo wano ensinzira n'enzaamu ne mbasaba twabasabako omunakasha ogwa irimu muddemu mujje temweraliikira ffe twagala bwagazi bantu mujje tujja kufuna ekifo tukisasulire tubawe ebbaasa z'abawalimu byonna logistics zonna kulya kusula nimba mwetaaga mwezi mulamba buli lunaku alhamdulillah obusobozi kusaidia ffe gye ukola ki gye buli n'ekinaala kye mutaagala tujja kibawa mu kitwale wammwe naye nga okudda mu nsonga eziri serious omunakasha tukola ki tugwetaaga because guno omunakasha gunaavaayo abantu ne balaba ensi yonna kituufu mulina ensonga ze mutugamba ze tukola nga mulaba mwe teziri omu busiraamu ekifo ky'otukafuwaliza mu bagoberezi temubeera batiitizi muli bantu bakulu mulina abaana n'abakyala mulina abagoberera mbeere basajja ekimala muyimirire mutuyite oba wemba temwagala tuyita mutuwule we tubasanga ffe tukole ki tujje wemba mwagala tujje Nakasero tujja kujja tetutyayo wemba mugamba nti nno ffe obusiraamu waffe bukyamu wemba mugamba tuli bashiriku tukkiriza tuli bakyamu twaga tujje mutusomese leka tujje wemba temwagalawo kamera nakyo tusobola kikkiriza naye twaga tubasinkane tutuule bulungi nnyo mulete ebitabo yammwe ebituufu tulete ebitabo byaffe ebikyamu mutulage obukyamu bwaffe mutulage amazima gammwe inshallah ekifo ky'okudda mu bagoberezi ng'abaana abato tubeeraawo nga twevuma neera abantu abasinga adde asuubira ngenda kujja wano tandika ovuma abasalafu nedda obudde mwaba buyina ekikulu kye tusaba ate kaseeka Sudais n'aba media mwenna musaba vidiyo eno inshallah etuuke tubasaba omunakasha ogwa irimu twagubasabako ne mwebuzaabuza abakkiriza ne bakkiriza naye tuddamu ne tugubasaba ekifo ky'okwevumya mu maaso g'abagoberezi fe tuli beetegefu basinkana awantu wonna okubanga twogera ku nsonga zonna ezitutawula tusobole okwogera ekigambo ekigatta umma y'obusiraamu ekole ki egende mu maaso ebigambo nkimanyi oluusi bimpitirako obungi naye munsonyiwe oyibanga biyitiridde inshallah katusaale wano agamba munabbi atamuwa budde abireke agende temuyinako bwetaafu naye gyagenda atatuvuma tatuvuma oyo agamba nti tatula na munabbida nga watalina maanyi na mbavu na mugongo otula naffe talina lukusa lutuvuma ajja tuvuma tujja musiba okitegedde ajja tuvuma kwa tuli Uganda wano tulina etteeka erikwata avumira ku media tujja musiba nzo ojja kunvuma njagenda nkusibe nja kussaako omusango mu kooti yanvumye kati watu ayagala tula nange kwogera ekyokunvuma kiveeko omulembe gwaffe gwa njawulo mukankyogere nga tuggalawo omulembe gwaffe gwabavubuka mwavuma bakitaffe ne muma bajjajja baffe mu bulamu ne mu kufa naye ffe abavubuka tetulina kutyanga kwa bazeeyi baffe kyonna kye musuubira okukola mu bulungi tusobola okukikola kyonna kye musuubira okukola mu bubi naffe tulina obusobozi obukola ki obukikola
naye ng'omunakasha inshallah gusigala guyimirira tusobola okukola ki tugwagala nnyo neera nja kusaba aba media okusaba kwaffe kutuuke. Omunakasha ye debate, it's a formal educative debate oba yebeera debate ng'ezibeerawo mu bantu abayivu baba nga balina ensonga ekoze eki ebatabudde, batuula wansi ne boogera ku nsonga eyo ne bakkiriza bakkaanye oba nakkiriza akole ki baawukane. Tetwagala bba nakasha nti mufuuke ngaffe, nedda, naye tetugenda fuuka nga mmwe, tekisoboka. Naye bakimanyi, ensonga bazimanyi, naye kyetwagala kiri nti twagala twewa n'agobereza omukisa okuwulira ku sayidi zombi bo beesalirewo. nga mwakola Karuma kuswalayo omukwesa, naffe tusaba mutukoleko ku nsonga zonna zonna ezibatabula inshallah. Tuli beetegefu basinkana akadde konna ne mu kifo kyonna tube nga tugonjoola ensonga zaffe. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.